Mukama ndaga omusajja mukazi wo okuva lwe yagenda obulamu bwo bwadobonkana sente zatandika okuggwawo mu ngeri gy'otamanyi. Teri mukazi anywerera mu maka ago kati, naye omukazi oli alina ekintu kye yakola kye yaleka akoze mu nnyumba yo. Yaleka alamiza ng'agamba nti teri mukazi alifumba mu nnyumba eno, teri mukazi alidda mu bigere byange n'afumba mu nnyumba mu. Yensonga kati ogenda okwekanga buli mukazi gw'ofuna anoba, buli mukazi gw'ofuna tanywererawo mu makaago, sente zaafuuka ekizibu mu makaago. Abalala oli mukazi watomeera amaka g'omusajja ne mwalimu omukazi yagenda. Kati naye okuva lwe wajja mu maka g'omusajja ono olwala buli kaseera, emirembe tewali, muva kantu katono nnyo ne mukyankalana ne mwerangira omusajja natuka kimu bibiri nja kutta, kimu bibiri nja kutta. Era omusajja ono ayolekedde okutta, naye ng'ekibatabula mu maka gammwe kiki? Ye mukazi oli eyagenda alina ebintu byasindika, alina eddogo lyasindika kubanga ali mu kulwana lutalo okulaba ng'akomawo mu maka. Nkubira ku namba z'essimu eziri ku sikuriini yo njogereko naawe, nja kukubuulira ekyokukola. Amanya n'eddoboozi omusumba Yiga Augustine wano e Kawala. Weekumire ku ABS nga togijjaako mu makaago. Ebizibu bino byonna bigenda kufubutuka bifulume mu nnyumba yo. Ojja kulaba nga n'amabanja galina engeri gye gawedde mu makaago kasoolemezaako ABS mu makaago. Mukama abawa omukisa.